Tukomyewo ku Press Times tugenda kuba ndino mukunavu Bukenya nabagambe program bagiyita ebyafa bya Buganda. Bukenya wanjiso tuyongereyo nga tulaba embeera nga bwe yali mu biseera ebyo. Kati embeera eya Ssekabaka Kimera amaze okutuula ku Namulondo, embuto evuze bamwaniriza, obugala bumwaniriza, bulabo omuvubuka omuto yakulira Ebunyolo. Tuvola twava ddanga tukolaga amawanga gano gakolagana. Tuba bagamba nti nyoko alokanga nafa nga akulaze ekikakyo kubanga abasinga baali Banyolo, abakyala babajjanga Ebunyolo ne babaleeta wano. Chovula bati n'abasajja bajjanga kati engeri gye balwananga entalo nga bagamba nti naye musajja ki mama we babuuza tata we yali muki yali Muganda yali Munyoro nti baba yali Munyoro tumuzeeyo wa Bunyoro baba yali Muganda tumuze ku kikaaki webitu byali nga chovula n'okukola ebijja byavadda utali kukola ebijja nti abenga babasiika wano abalangira babaziika wano abemmamba babaziika wano kugamba byajjanga webityo. Katulaba Kimera akoze ki atuziddwa ku Namulondo, yatuzibwa ku Namulondo abataka baaliwo ab'amaanyi kubanga ebiseera ebyo Katikkiro wa Ssekabaka Kalemeera naye yali ki yali Walusimbi kubanga yali ku Nabakyo yali Walusimbi ne Kalemeera yagenda okugira ye yali Ssekabaka Kalemeera naye yakulembera nnyo naye mutabani we yakulembera kubanga gundi we ani jajjawe Nabakyo yabula ate Kalemeera yali ajja yafiira wa mu kkubo. Kati tulabanga ki omuzzukulu Ssekabaka Kimera akoze eki atudde ku Namulondo ne Katikkiro we waali kati awo kyalina okukola yali tamanyi bulungi bya bukulembeze kubanga yali yakulira eri Bukojje Ebunyolo ekibulala. Kati munnaye na administration najigumiza kubanga yaliwo kati ng'omutongole omwami ku kyalo omwami w'ekyalo yaliwo ebiseera ebyo omutongole naye n'abeerawo owokubiri netufuna ow'omuluko owokusatu nefuna ki ow'eggombolola owokuna nefuna owokutaano ow'essaza. Kati awo netulidde ow'essaza waavaako okuba kuddako munnaye Kamalabyonna Kabaka administration naginyweza era buli kyalo kyalina omwami w'oku kyalo n'omutongole ne bigenda nga bigaziwa kubanga ekyalo kibeeramu emiruka kati nga 8 kati nga bulaba tugambe mutundwe kiri mu Lubaga kirimu emiruka 8 nojja tugambe kati Kakeeka ayinza okuba alimu ebyalo omuluka gwe Lubaga gulimu ebyalo nga 10. Kati awo oyo ow'omuluka yaba bitwala ate nga alina omutongole wansi atwala buli kyalo kyalina omutongole wakyo ate nga kina n'abaami ku kyalo nabo nga beekolamu kati ne mayumba 10 mayumba 10 nayo byaliwo nti ugatta amayumba 10 families 10 nawo bwe bakuumanga ekyalo gamba flow of information and leadership yatandikiraga ku nyumba emu netugenda ku mayumba 10 tuva ku mayumba 10 netugenda ku mutongole tuva ku mutongole netugenda ku w'omuluka tuva ku w'omuka netugenda ku w'eggombolola tuva ku w'eggombolola netugenda ku ki w'essaza n'aloka tuso bubaka wali Kamalabyonna Katikkiro n'atuko wa Kabaka gamba administration yonna yaliwo era naye no gundi Kabaka Mwenda Mutebi era nayo gye yasangawo yabajjajja we maze emyaka 8 Buganda structure in administration bwetu bwebadde kuva ku mulembe gwa Kintu paka kati myaka 82 administration ebadde nnungi era Kabaka Kimera administration ye yali ngumu yazitowako kubanga yali musajja wa mirembe nnyo. Ekyokubiri yali agala nnyo emizannyo omweso yali agwagala nnyo yagala nnyo activities oba emirimu egyakolebwa mu Buganda. Kati tugenda kutujja kulaba emirimu gye yakola egyakolebwa mu Buganda ku mulembe gwe kati ngo okukomaga kwayatikirira nnyo ku mulembe gwe okukomaga wetwogera kukomaga tugamba okukomaga olubugo lwatandika lutya lwajja lutya balukola batya ebyo natujjabira mu kitundu ekiddako ate nga n'omukomazi omukomazi wamala yayitibwa Kabogoza Buyungu. Omanyi obuyungu kwe kyava nti yagenda okulaba nga wakomaga olubugo kaba katono kati ate n'afuna amagezi akomaga olubugo olunene ng'alina okukola obuyungu amadaala nti alinnyo omuti atandika oddusala nga luva eri tuba bamuyita Buyungu wamala Buyungu. Kati Kabogoza lijja litya nti yabogozanga ki olubugo
nga egeri gye balukonamu kwe bayita okubogoza okiraba erijja kabogoza bwelijja kati tujja kulaba n'engeri gye bakolamu amafumu engeri gye bakolamu enkumbi kubanga baali balimi naye okufukula ebyuma bikwava dda okukola obusaale okukola amafumu byonna byatikira nnyo ku mulembe gwe ndowooza olaba activities kizije kati iron smelting byava dda ekyuma okona otya ejjinja ne livaamu ekyuma okozesa otya ejjinja ne livaamu ki kyoyagala oba akasaalo ki omukunavu nga tumaliriza yesebo baako ebigambo 2-3 byogamba abalabi baffe aba Press Times tube nga tweyongere batulinde olunaku olundi. Njagala nnyo okwebaza nnyo Obuganda ne Katikkiro ab'ebika bonna enkya bagende basanyukireko Kabaka ku matikkira ge kwegamba Obuganda yefe abasanyuka Kabaka waffe okuweza emyaka 27 ku Namulondo ekyakolebwa mu mulembe gwa Kabaka Kintu Kabaka Nabaka Kabaka Kimera paka na kati kigenda kuddibwamu enkya nga June 31 2022 imbasa mubere ku TV zammwe mwandize omutanda mu budde nga muri ku TV kubanga ekirwadde ekyatuzinga ekya COVID-19 kati kitubala embirizi era njagala kusaasira Abannayuganda abakafiirwa ababiri family zaabwe zisaasira nnyo nsaasira government yaffe eteekemu amaanyi ne Ministry of Health n'abantu baseemu amaanyi bambale mask basobole okwekuuma bakeepinga social distance sobola okunafa okubeerawo okwekuuma era nsaba basubscribing omukutu guno bagulaikinge kubanga bino ebyafaayo batono nnyo abagenda obinyumya era abaana baffe abasinga tebabimanyi ne bajjajjaffe abamu tebabimanyi naye munnaye ffe abalina mwoyo omutukuvu ababitegeera bonna ate abamu tebasobola byogera naye kati nganze n'omukulu Peter Petro akwata programu eno aba Press TV abagimanaginga tubebaza nnyo okutumbula Obuganda n'ebyafaayo byabyo neyanziza nnyo sebo.